obuzibu bwe tulina nga bannayuganda oba nga aba Africa twagala nnyo okusooka okulabako nga tetunnaba kukola kintu. Oyagala osooka olabeko kyaliwo oba ekintu kye yagamba kimukoledde nawe n'ogamba manyi mwana kankiyingire ng'olina ebbugumu lingi because olaba akikubye biki nawe kiba kigaanye ng'otandika okukuba ebintu nakuwoninga bintu nabirabirawo nga byakifeere biki n'okuba because tetulina ogwo mutima gwa kyuma oba risking oba innovative mind. Tulina fear mungi okusinga hope. It's actually in my dictionary oba my vocabulary sina mu kigambo kyonna kye bayita fear oba don't. I would rather do and fail naye nga manyi nakigezaako ne kigaana. And it doesn't mean to enter something blindly. At least tekayo ekigere kimu bw'oti ekyokubiri kireke ebweru ate si wekikola oyingizeyo ebigere byombi bibiri naye nga wakiyingira mu kkono gezaako. Omuntu ayinza okuzigira akataka nkali kampiringisa emiliyoni 10 kagule biki n'obeera mugayaavu naye olaba ate abantu batandise okugulawo nawe nozza okukka n'ogulawo naye nga maybe emyaka giyiseewo ng'ettaka lirinyina value would be like worth 80 or 100 million right now. Kati nze for me the time I started trading omuntu eyanyingizaamu yalina follower wange yali amperezanga messages naye nga sifuna budde muddamu because mba ne message nyingi nnyo ku platform zange. Naye as I was checking one day naziyitamu ne ngamba what is this? Nga ndaba biri complicated math mungi anyumizaamu ate wokola bwoti ne bwoti. And this guy was offering to teach me for free, but he used always to tell me, Sister, if you try this thing, it will be one of the greatest things that has ever happened in your life. And it turned out to be true. Because for me, trading, man, I can tell you, content yomokoze nebirala, but maybe content ampadde capital naye ate trading wealth. It is long term. Most content creators in Africa are depending on your endorsements okusinga ku platform kwenyinyino okubanga zili monetized okusinga ebweru. So content is good, but when you look at the long term, I was like, I need something outside besides other things, other businesses. So omuntu ono weyajja nantuukirira, I was open-minded nengamba let me give it a try. Neyangamba by the time wekutuukiddeko mpise mu bacelebs nga 5 nga ngezaako babuusa naye nga tebakirimu. Naye nga we nabagambye in the other video byasooka ne bizibuwalamu awo first year biki but later namala nejiga from my mistakes because oyigira from your losses nogamba. Because for me, truth be told, sina strategy just amanyi mu trading. Talk of ICT, smart money, support, resistance, supply, demand, fair value gap, smanya order flow, liquidity, everything I know. But I shifted my mindset from knowing a lot of information, because also having a lot of information is technical information paralysis okuba ng'olina ebintu bingi by'omanyi obeera ng'oli confused. Then shifting and ngamba, let me shift to the real business. Trading, how can I transform the strategy into real money? And I realize it's not so much of the strategy, it is the mindset, it is the psychology, it is the risk management. Before you enter the trade, are you ready to lose that money? Never enter trading at all willing to lose the cent. Abantu abasinga mutunuulira nnyo sente z'ogenda okukola okusinga z'oli possibly to lose. Then when you lose that money, then you start getting frustrated, you do revenge trading, notandika okwewola oyingidde amabanja because agala kuzzaawo sente z'olwozinze. It has to be clear plan. Nti nno nina budget ya bukadde 10. Buli trading around singa system 12 nga 5 newaddemu ebbanga ngali ya myezi 6 njagala ndabe the result at the end of that period. No kiraba, it is just business like that. Though most times in industry abaana bamu abalimu ba just influencers, they are not traders. By influencers I mean they come nasomako ku notes here and there nafuna dynamics emitu ebitambula nagamba kati ngenda kutandika mpushinga ekintu kino, creating a mentorship, nkole website tandika because abantu bali desperate, abantu bagala okukola sente in a way. So when you show people nti abamu even they just photoshop those blues nagamba abantu tino nkoze sente, so omuntu wajja nasasula, they feed off that fee abamu. Then also they get deals from those brokers, prop farm, bichi.
Even speaking of prop farms, bro, it took me like almost 2 years to pass a single prop farm. It was like long, but you just sit down and ogamba, what can I do different to have a different result? Because you can't expect a different result and you keep doing the same thing. So even have a live account, have prop farms account, for me I prefer having things low key because they have over 3 million followers ku platform zange zonna singa nayagala kola sente just move abantu nengamba creating singa I think nina over billions and billions nesagala kubeera nga ndi awo ndi mu jero iyange omuntu atandika okwotogola nga akolima kati no yogola avuga no navuga sente za for biki atwa signals naye tezikola naye ali ku sente za zisagala kubanga naye ndowooza nti no ndi ku sente zaabwe I want to make real money for the market, but still I teach people low-key abantu abantuukirira ninga we nabagambye I don't teach for free, but I will never advertise gaya mujje kitegeera naye everything you have to take a chance, everything you have to take a risk, bro. There's nothing chobola abazungu abo batusengako because they are risk takers. Asobola gamba nyagala ngende ku kizimbe waggulu ekyombo okenda ndabe what happens oluvaamu ngaafunye idea okola ennyonyi. Those are brothers abatandika ennyonyi. It was series of failing and trying. Social media weyajjira wanira abantu abasinga baali bagizalawa ebintu byabavubuka zinakolanga content even before TikTok ng'abantu baddawo ne bagamba even ekika kyange kyenyini my family were like not supporting me doing content, but because I know mutu munene I kept on doing even after campus and everything. Right now everyone is a content creator because I inspired the whole generation of content creators. Speak of every content creator woman right now has been through my inbox, has gone through my hands over any device. Because ulina mukolanga nga bakola bazi search kuba ne ebintu bya kwejala banenga nkola sente endorsements. Kitegeera. Right now everyone is a content creator because social media digital yeliko. So is trading. I've traded every instrument. Indices, forex, futures, buli kimu na ye. If you don't shift your mind to treat trading as a business, it is going to be a long way and you're going to continue calling it scam. Nkebibintu byaba scammers. Mwabiranga mu kibiina nga muli abaana nga 2 naye abaana bafuna obuna bali baana nga 5 oba nga 10. Abasigadde mwena second grade abamu 9 ne mugwa. So is everything mu bulamu buli industry gyoberamu buli wamu temuyinza beera nga mwena at the top it is less congested ne bulijjo okoma okukkirira bwoti akavuyo kangi omunyego mungi wokwata amazzi noyiwamu oil ajja kudda kungulu amazzi gabeere wansi ate woteekamu amayinja gajasembayo wansi kuddeko amazzi oil adde waggulu. That is the protocol, bro. It only takes abantu abayina omutume na bayina omutima ogw'ekyuma to go to the top oil wabeera. Ne woddawo or following speculation. Nawulidde ebintu biki nenga gwe tokigezangako. Ate wokigezaako osuubira bintu kubeera smooth. Nothing is smooth. You have to be ready for that. Ntino kino kintu kiyingiddemu njagala kifunamu naye senga kyali kyangu bwe kityo senga even n'abakifunyemu tebaliiwo. Elon Musk, Jeff Bezos, Buffett baani bonna every billionaire bali mu eno industry. Kazanyo k'abagezi, you're dealing with big institutions, banks.